ntandikwa y'omwezi guno ettaka lyaddamu okuyigulukuka mu bitundu by'e Sebei oluvannyuma lw'enkuba eyafudde emba. Abantu mu disitulikiti 3 okuli Bukwo, Kww'eni ne Kapchorwa be baakosebwa olw'amayumba gaabwe n'ebirime okwonoonebwa. Abatuuze abasukka mu 15 baalugulamu obulamu omwali n'omuyizi eyali akamaliriza emisomo gye mu by'obujjanjabi. Abakulembeze basaba gavumenti ebeeko kyekola okubudamya abantu abaafiirwa amayumba nga bw'ekola ku ky'okugula ettaka okubasengulira. Simon Musobo y'omu ku baakosebwa mu njega eno era yafiirwa n'abaana 3. That is a P3 boy, a P1 and a PP class. And then along line with that, we also lost some grandkids. Kati ebbanga lya mwezi mulamba abantu be tebaziikibwanga. We don't have even where to bury them because the situation is still very tense. The place is still very active with landslides, and where we assume we want to bury them the landslides can easily come and excavate them outside again. Kati olwaleero ekitongole ekidduukirize Uganda Redcross kitandise ku ntekateeka ey'okuzimba weema awagenda okubudamizibwa abantu bano era ekifo bakifunye ku ssomero lya Chemlon Primary School. Redcross bane bawadde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwabulijjo basobole okwebeezaawo. Tubawadde mulimu bulangiti, amatundubaali, mulimu ebidomola, mulimu obutimba bw'ensiri, sabbuuni, masepiki, masowaani, wuuma n'ebirala. Tukimanyi nti olw'enjega zino ezaagwawo enzizi ezisinga zaayonooneka oba zaatwalibwa amazzi. Kale tubawadde n'empeke ezirongoosa amazzi nti mu bidomola bino ebibiri ekimu bw'akiteekamu empeke zino ate tusobola okulaba nga tetufuna kabi kalala nga kakolera n'ebirala akava mu kino ekyagwawo. Continue to verify cases victims of this disaster from their homes so that we really know the number that will be in the camp here. Otherwise, we have a lot of disaster in the district. Many animals were killed. It is going to help us to at least lift the life shortly. We don't know how long are they going to help us, but I think you have done a very great job. This one is going to help me for night hours. This one I'm going to use for water, fetching water. Tukitegedde ng'abaayononebwa ebirime byabwe ofiisi ya Ssaabaminisita yabafunira emmere emala okusobola okubabeezaawo. Tulinawo ettuluba ly'abantu abalala ng'amayumba gaabwe weegali ng'ebirime byabwe byayonooneka. Ab'ofiisi ya Ssaabaminisita egenda kubeera ng'ebawa emmere. Ofiisi ya Ssaabaminisita yaleeta emmere emala nti tebayinza na kugimala ne batandika kugirya leero. We have received 20 tons of maize and 6 tons of beans. John Cliff Wamalanga yamyuka omwogezi wa Red Cross ategeezezza nga bwe waliwo ekifo eky'enjawulo ekigenda okuteekebwawo okubudaabuliramu abantu abagenda okubeera mu nkambi eno. Kyaffe bagenda maaso nga babasomesa ebyobulamu kuba tumanya enkambi nga zino teziyinza okuvaamu obulwadde obulala, okumansa obubi, okukola ebirala. Kale bagenda sigalawo nga babayamba wamu n'okubeera nga bababudaabuda. Tugenda tuteekawo akasenga ak'enjawulo ak'okubudaabuda kuba buli muntu agenda okuwangalira mu nkambi eno beba baafiirwako ebintu ebyo byonna. So beetaaga okubudaabuda era nga ttiimu yaffe ey'abavolontiya abatendeke bajja kubeera nga bayambako okusobola okubeera nga bababudaabuda okutuusa mu kiseera nga tukakasa nti ddala bawonye. Abamu ku baakosebwa balaajanidde gavumenti okwakwasizaako okulaba nga basengulwa okudda mu kifo ekirala. If it is to go to another place, maybe I say that I can look a plot somewhere due to the problem I have got. Something that I have to re-echo again is that the government or the presidential office should relocate us from those areas where the landslides are very active. They can provide us land, shelter, food,